okubira ddala emabega eri oluusi abantu abamu bo baba tebabimanyi oba oyogeddeko ne Mawulana annyonnyola n'agamba nti nno omukazi ennyini oyo yamwegezaamuko okumuwa obutwa kakati bw'obanga obeera mu nju n'omukazi nga wasimattukako obutwa bwe naye ng'okomawo n'akwaniriza n'akuwa n'emmere ne mubeera mu nju omwo asobola okweyasimula oba eyasimuzi n'omusimbula n'oluyi ng'ekimukubiza si kweyasimula naye ng'obusungu bw'olina eri emabega omusajja gwe kikubamu bwe kibanga ddala Mawulana kyeyayogedde nga kyabadde kituufu ky'omukazi yeegezaako kupa obutwa naye n'abwewa n'atulaga n'ebifaananyi ng'omukazi ali wali alambadde bw'ati kuba yali mukuba kakati oyo omukazi osobola okubeera naye asobola n'okusaba nti mpayo omutwalo ng'olina 10 wano naye ng'olaba okuteeka omukono mu nsawo oguggyemu obusungu bw'owulira yadde wewe nayo tubyogera tubiyogedde tubirabye tubiwulidde nga babyogera waliwo n'obusobozi obw'okubanga omukazi ono oba alinayo bino bigulupu by'abawala ebyo bimanye ebibi by'amagezi nga birowooza nti Mawulana bwona omu blackmailinga in such a way oyinza okufuna ebingi kati ababi b'amagezi babeerayo eyo so waliwo okubanga bituufu naye n'obutali butuufu bwabyo era tubibuusabuusa bisobola okubanga n'obutuufu si biki nga si bituufu abakyala bafaawo bwe mulaba osobola okubanga omukoledde ebintu mu January, February, March, April, May, June, July Septemba n'osikattiramu katini naye ate n'osikattira mu Septemba October n'ozzaamu n'oyunga n'agamba omusajja tandabirira nga byaddala nga tolina kyakukola kakasa nsi eno gwe kyali kikutuuseeko tekituukangako tusaba Katonda kigira kibeerayo eyo naye era bwe kiba kituuseewo basebe ne bannyabo temugamba mbu abayaaya ab'ebinyanyanya tebalabirira baana bibeerayo bakazi bafaawo bazanya emizannyo egyo mu ngeri y'emu oba endala kale batumaliriza kunga abantu bajje guno omwaka tuguyingira lwa 6/17 guno omwezi ogwokubiri mususi omwaka tuguyingira lwa mwezi mwena okasi tetunakubala nnyo kubanga tulaba n'ebintu bingi ebigulemezaamu ebintu byagenda bino eŋŋombe eri kungundi ku mutimbagano busimanyi ku January alemedde mu kibiki ensasadde ekyabikozi ndongo tebannagikuba ndongo tenabakubeera nga gulwawo n'olwensonga enda kusoma 17 basebo ne bannyabo mujje kubakutanda ennansana tusimba akagere twetale paka sawa nnyo ez'okumakya tulyoke tuddeyo ewaka tubayise mujje kamu wanu kamu olo don't miss bwekiba kyenyimba tulina ezaffe it is just a combination of so many items kusobola okuyingirira ffe kyomaye kasita tulabawo oba twambadde oba tetwambadde kiriya wala anyumiza bwavu kakati ffe byo nobensonga eyo ffe sitwagala nnyo bwotulaba tulaba full package ejjudde ebintu ebiyitirivu ennyo byogenda okubeera ng'olaba kuono kubanga ffe turimu ebintu bingi buli kyolowoozako era ffe buli kyolowoozako lowooza ffe bw'olowooza ku bivuga ffe bw'olowooza ku ndongo ffe bw'olowooza ku kitabula ffe bw'olowooza ku kisaminyanya era ffe nti ate tugenda kukwata era ebyo byennyini ebyo eby'abazungu kyokka tusobola n'okukuba ebizungu ebyo byetwagulanga bizungu netubikubisa ebiganda kati kugamba abantu balina ensonga nnyingi lwaki bajja mu ndongo zaffe so 17 guno ogwokubiri 2024 lwe tuyingira omwaka ogw'ebinyanyi abo baganda baffe bonna babeera bakimanyira babalina okujja kubanga nabo twagala balabe ku bantu abangi nga bakuŋŋaanye wamu nga bazze lwakuba omuntu agenda nga bazze lwakuba omuntu agenda kuba nga si wa abayimbi ku posta naki nalo